Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Mu mutima gw'ekyalo Kitende waliwo oluzzi olufuuse essuubi ly'obulamu eri abatuuze. Oluzzi luno lwalingako emizizo n'ebyewuunyisa nkuyanja era nga n'obuvo lwabwo bw'oyagala okuboogerako tokoma. Bingi byenkuleetedde nga bikuttotolera engeri oluzzi luno gye lwagunjibwawo. Nga omu ku batuuze abaludde mu kitundu kino bw'annyonnyola. Oluzzi olwo Nakitokolo okuva mu buto bwange nange nasanga balukoma Nakitokolo naye nga lwankoma luliko enkoma bbiri ng'oluzzi olwo lwa kinnya bwe luti kale nga lukumulika. Kale twasenyesangamu obuseppiki olw'okuba tuli baana bato netunyenyamenya okuteekawo. Ekyatutwalanga ennyo ku luzzi olwo ffe ng'abato okwesuuba kwaliko ebibawabowa bweru nga twesuuba nga twesirika twesiba muntu omu yakusenera. Kati abantu abakulu batusanganga ne bagamba muve ku luzzi omuteeka naye nga bo baleeta nsuwa n'amalebe batutulika mu luzzi olwo. Kati 1995 waliwo omwami bamuyita Paulo Kaye ne bateekako obudumu bubiri ne tusena okwo naye kuba bukoka bwe yatonnyanga n'ebuziika. Kati ne tuddayo ne tusenerera wali okutuuka mu mwaka ogwo Watoto Church ne St. Mary's ne batukolera oluzzi kati tetusena. Kwabangako okukuba engoma ku mayumba 10 ku mulembe oguliko amayumba 10 nga bakuba saagala agalamidde saagala agalamidde nga tujja nga tugogola oluzzi luno. Obumu ku bulombolombo bw'oluzzi luno mulimu obutalusenaako mu ttuntu, obutagenda nga tonaaba ebigere, omukazi ali mu nsonga talugendako nga mukyala Nannyonjo bw'annyonnyola. Naye nga tetulugendako nga tonaabye ebigere, omukazi ali mu nsonga nga tolusenaamu. N'ekirala kyenzijukirako kwalingako mu ttuntu nga tebatukkiriza kugendayo, kwalingako omukyala ow'enviiri ezaagwanga kuno gwe bayita omusambwa. Ebyo ebyafaayo by'oluzzi naye kaakati baatukolera wamidiro ebiri abasena amazzi ag'okufunda batulina obwabwe twatukanyako naffe abasena kimu bibiri naffe okusera ku mudumu oguseekera. Naye wadde ng'oluzzi luno lulina omugaso munene, waliwo n'okusoomoozebwa obungi bw'abantu abalukozesa, amazzi obutatambula n'abantu abatafaayo kuyonja luzzi luno. Tulina obuzibu bunene nnyo ku luzzi luno anti olaba amazzi tegatambula, abantu balwawo okujja okugogola, bwe bayita abantu abamu tebajja, babikomera balina amazzi gaabwe. Naye ffe otugakimakulu tulina obuzibu, gajjula ne mulinnyamu ate nga mutya, bawaliwo emisota bawaliwo oti ne mutya. Obuzibu bunene nnyo bwe tusanze wano naye nga baali batuyambyeko kuba twazinanga busenyi nga tufukamira ku nkoma nze eno navweyo busoko nange nensenga kuno ntandika okujja ku luzzi kuno. Bannange tufunye obuzibu bw'amaanyi nnyo naye amazzi kati namakyafu, abantu bazimbye nnyo, basimye matooyi, ensulo ziveeyo mu tooyi zaabwe ne zijja. Kwegamba obulamu bwe tulina buzibu nnyo, bwe buzibu bwe tusanze ku luzzi luno. Nange olaba oluzzi luno ogwamu bw'oti nga bw'ondaba n'ogwa muno tomanyi oba mulimu ebinoso binaakuluma naye nga tolina kyakola era olina okusena amazzi. Buno bwe buzibu bwe mbadde nkugamba buno bwona engoye tukwatirira nkwatiridde ate ku myaka gino okujja eno ekidomola ky'amazzi buzibu bw'amaanyi bwe bubeera. Olinnyamu abaana bagazanyiramu tomanyi kiki kyogenda kufunamu. Yadde nga National Water aleeta amazzi naye era oluzzi luno lusigala lukyali lwa mugaso mu kitundu kino. Amazzi wegabula aga National Water ne tujja wano tulwanirawo tulwanira okusimba layini y'amazzi ne lubeera nga
tetulina. Oluzzi luno olwa Nakitokolo lulaga amaanyi g'ekitundu ekikolaganira awamu. Lulaga nti wadde mu buzibu, abantu basobola okuzimba essuubi n'obulamu obulungi. Oluzzi luno lulimu amaanyi g'abantu, essuubi ly'abaana n'ebyafaayo eby'ekyalo ekitafa.